enyimba zifuluma abantu aba ziwandikiddwa ku radio tulizo. So if you want to award omuntu, may he so rest in peace radio, yakola kinene nnyo kyonna kye yakola akikola manyi wizo naye kale okusiza okusiima afudde ne bwe yali naye in this same hustle gitwogerako kabeerewo nga mulamu achimpressing. He's been Weasel for the last 15 years and he's still Weasel. You won't get any other Weasel temuddamu kuteeka awards e Uganda without consulting my management. My point is the kind of awards zibategese mu weeks ebbiri chimala. Before they give you the award, anyway, when you put up on his rate of no you take, I was like I babble nyumba or you take him bana imbabuza ko mwina batulaba bagala nnyo abanjagala n'abatanjagala ekimu ekwana we lisho na tubera ensiwe wabaya batakwagala ani akugambye nti buli mwajja kwagala. That's part of life at everywhere, but chikuchalina is spread love. Tomanya atakwagala ajja tukakwagala. True. Yani umutufu. Yeah, just spice there. Spice there. So they singa buli mwana ngeja izogama nti okanyumira omuntu bwamani. Yeah. Nainze what I know is I'm just spice. Ngabonda babwicho. Spice ajja. Of course natandika kuyimba ndoza basinga bamanya mu 2015. Yeah. Nakola kabaka sanula banjira balowooza nakankomya one hit wonder webibe ebisere ebisinga ne banga netambula nenkola collaboration yange ne Palaso nayo nenkola bulungi mu management ezenjawulo n'abantu benakolanga n'abanyambalako netambula olugendo lwange paka nga ne manager Roger 2017 paka wano wetuli tukoze ebintu byaffe mpolampola nakola concerts 3 era bizalina natandika ne manager ya concert yange yasooka yali era nali naye concert ya Freedom City yali ya front page 2017 17 ndio kuchigata cut then I think 2018 twashanka 2017 so but ukumisat front page umanyi ngendo standika nalika mpola 2019 nitulumba Freedom City Freedom City wajikuba yasoka tojimanyi osanga yasoka kale manyi yaseba kati yaddakao my second concert Freedom City for the first time at Freedom City na ina abantu ozanga omutwalo ngabo mu close to much to from kumisatu ku muchitundu okola so ebintu nebitambula mpola era mungi yana yali mwezala umanyi zala olibanga zala olitia no nga bagamba kati weteka ku Freedom City toje dikubatie sobola yali mu biwanvu and kama mulungi bafani banga abanjagala banyumira bengola bajja ba proving wrong to those that were saying it na is ready for Freedom City chikuba to moving to 2020 it was a concert moment in bulamu wange zisobola kwirabira zenjoba grateful for the rest of my life because nzeke nyinyi nali backstage nadaba abantu bazirika abantu batwala wabwere bagadde emiryango ngazi sichikiriza kyendaba we had over but tubalamu abantu balinga emitwalo ngena yes just to teach for Charlie acting nyo buli omu yali kumunne awo tegerera nti kati Spice so proud of my management so proud of manager Roger cause kati ebyo naye ali ngamba emyaka egisinga ngamba tujatuuka time and you do this tujatuuka time tujatukuba buti nga omanyi ngamba ne munange nekihappeninga so I was so proud of myself nejengude nituna jengude newendi kusaawa eyo nejengenda nengamba nti yes I think that love me so much this much kubanga twagalawo emiryango sawa 10 kati 11 nga bakakawo kasindeera kuyigiza abantu nga balemeddeko kati abana bagamba nze n'emitwalo 10 bambi nyingi that was a moment so netukana time nga nabali wabweru bali close to nabali banja abantu bekalakaza those videos I watched them after the behind scenes ngabantu bayomba tukuze ticket tetulina space paka batukana okumenya emiryango tuneja Freedom City nibayingira promoter yalinga tuyambako sauni ya unga na yesonyiwe ekyo nabaleka abantu abasinziza amaani
Chandaga nti bambi people love ogw'omu ku bayimbi ensibe yagadde kye bayita omuntu ali blessed ndowooza. I'm not lucky, I'm blessed. So I think buli kimu kijjala time. Buli omu ali lucky mu nsi muno. Everybody is lucky. I feel like. But being blessed is extra. It's very extra. So ebyo byonna ndooza bizze nga Mukama alina kino kiva omanyi wali omuntu mu bulamu ng'omanyi nti ze Katonda njagala nnyo nti okivaawo kino waddawo ekirala. But all in all Katonda yamba. I think nze management yange ate tali mu nnyo bantu bangi nnyo. Manager Rogers the main bakola nnyo okulaba nga like Roger agezaako okulaba nga brand Spice Diana is not only about music. Just ennyimba z'oyimbye na personality y'omuntu. Community wise byokolera abantu and then respect banze emyaka gyendimu gy'emyaka egy'okwonoona ejja okwemalayo okola bingi nnyo n'ekirala nti emyaka gyaffe oba oyagala okola ebikunyumira ng'omuntu olumu tofuddeeyo respect dignity ogireseewa but manager Roger afubanye olaba nti engeri gye wetwalamu ng'omuntu tikiri ku just bwe kyoyagala kukola nolina okukola ekintu nga naawe ng'omuntu kirina bwe kikuleka nga respect tefa. So I'm proud of that. Management yange gyebazaako ekyo nti balina engeri gye basetingamu okulaba nga ebyo byonna package ebaawo as an artist. It's not just the music. So endorsements zino zijja zitunuulira nnyo ebintu bingi from the numbers ojalabanga abantu abasinga company zaagala okukola namuntu atalina numbers but now delivering community wise ali atya n'abantu because both brands zaabwe batunda bintu n'abantu kitegeera so katubanga engeri gy'okwataganamu n'abantu is not really good so balabanga tujja kutuuse so Spice waliwo abantu ng'alina numbers ku maybe ku Facebook company zitunuulira nnyo not just numbers personality y'omuntu ono eri etya yetwala atya ne mu bantu bamutwala batyaze okay nga wenga nti buli omu aba n'amwagala batamwagala naye bw'onnyimirizaawo kizibu nnyo omuntu okunjogerako ekintu kino kiri unless oyo aba akuyinako ekiri personal obuzibu nga yo omuntu but generally they look up someone that is will represent the brand because these are big brands nti wataaswaza brand mu bintu bingi nnyo enneeyisa ennyambala mu bikolwa enjogera byo everything so besides the numbers nekirala omulimu n'okukola because some of us artists we are very lazy people tuli ba pushing and okukola bintu bingi abantu abasinga balina family problems abamu tubeera ne depression due to so many things or maybe omuntu ayita mu bintu olaba Michael Jackson yagenda otuuka okufanga abantu bategedde byabadde ngalitabulainga ng'alina ebizibu bingi ate ffe tubalaba mu kamera tulaba kirala ati kati sijja kujja wano olunaku mbanyonyola byennayiseemu bajjo saalidde so celebrities obulamu bwaffe bubeera nnyo out there so gye bukuma obeera out there tuyita mu bintu bingi buli mwaka olowooza kiki omuntu ajja ku social media nti omuntu wa bulijjo atambula teri agenda muvumira ku social media kosi talina na social media neffe ojja vumibwanga gy'oyita ovumibwa ku social media ngamba buli wamu ne mu inbox omuntu najja nakuba ki message nakuvuma your day is spoiled just like that so bintu bingi bye tuyitamu nga omuntu akeera nga kati endorsements ezo oba ne content olina ocreatinga you have to be in a good mood to really create those things so bangi abayimbi abamu bakussa ebiragalagala nga leero jo yeebase nga maze okussa ebiragalagala ataza okussa the next day omala azokuse mukoowu kugamba like eyo tuveeyo mu nsonga za emikolo egyabaddewo oba awadzi zategekeddwa kiringa ekivulo kyabaddewo issue eri kuki problem yebaddewa ekisookera ddala tuli mu lockdown ng'abayimbi into education ne music industry tuli mu lockdown ekitali mu sectors endala and waliwo kafyu bo bayiyayo ne wofutofunye ekintu ofunayo kamu bubiri tubaddemu enembeera for 2 years tugumiikiriza kuba tumanyi covid gyali gavumenti tugiwuliriramu nnyo kubanga
akitwala ngero omwana makuba ne tata ubo mu respect akyagamba tukiddamu kubanga akigamba for the good of yourself ne family so kye kimu ne gavumenti tugamba nti bannange covid waali temukkirizibwa kukola bivulu tuyita mu mbeera enjala neetuluma tunyigiriziddwa tuvudde mu mabanja tutuuza ebyaffe myaka egi tetuguma tusuubira essuubi and then same people ne bajja bakola concerts zino abaziorganizinga ne batuuza abantu babeeraze ku tv biri live ku matv bali advertisinze abantu balina masisi sisuubira nti yayingidde mu concert eyabadde ayina bamukozeeko covid test oba bageme kuba bimanyi abamu abagenzeyo nga bamukubidde awo then nadduka n'agenda so and then I'm like bize bibaawo naye nobyogerako netubirekawo I think tuze tubyogerako naye mu ngeri yakusanga ate nga tulina nakyakukola so n'ogamba otya so I raised the point then I'm like you know it's a discussion guys si lutalo in fact tulabadde lutalo era kunze si lutalo naye buli wa raising a point olumagifuna lubanga fena tutegeera engeri yanjawulo so nenteekayo ebintu byange binawandiise ninewunaganya ng'obagamba ki anti biwanvu ngezaako okukatinga short bwe tubanga tetukkiriziddwa kukola for the past two years as the industry this is business tetukola music for leisure for fun it's a business we invest in a lot of money and time so abantu abatugamba temukukola kino same people they are organizing these events okitegeera the government and they can proudly say it. And I watched it in us and I wasn't okay with it. And I think I have a right to give my opinion. I think I was platforms and Guanga Zang. Name the was an angle. So, Nengamba Banani, never point season. It's a discussion. What do you think? So, my point is that we saw Tiwachi, abantu batugana okukola ebintu bo babitegeka fenga tulizi wategeka byaffe okitegeera abantu ne batuulanga bangi kyokka ne byagane ku TV. People are watching these things tolabanga ekibanga tekitegeeza ki mu Uganda mulimu obusosozi okutuukaawo nti bamu balina okutegeka bati balina kutegeka nti concerts zaffe betwetegekedde byebireeta covid concerts zitegekeddwa abayimbi zezeta covid abalaze bategese abalondemu the few covid tabeerawo. That was my point. So I was forced okubanga njogera ku Jazz Awards kubanga event dito. So in my point I was nengamba in particular the Jazz Awards. So nganozobera nga artist. That's where I raised my point. Nti nina right okugera kwa awards zino kubanga bali nominating. That's one. Kuba abantu bagamba nti ekyasi ky'okuluma tekisobola kunzizaako wayo manyi lwaki we had IPIP Awards I think a few days before that lwakisaibira IPIP Awards ate nazo sina award gye nafuna okitegeera so lwakisaibirako ekyo but the point is ebyo byonna bibaawo omuntu wadde mbolonda mukyayagala ate era newodda ku awards zino weeks bbiri baorganizing awards zino before you get to know it event weeks bbiri by the way nali sizitegeera nange nali sizitegeera nazitegeera that week waliyo event because I was in Fort Portal and then I saw nga zigenda maaso then even the next day enaku bbiri so I'm like zinawa zimazeewo bbanga kibanaye si weeks bbiri nti bafunye abawamuzi ningamba what nganze omuntu ali mu industry ya music ng'omuyimbi I was like no I think this is not right if we are doing awards for the better okulaba nga zikuza industry kwalina okubaawo some changes so nempa suggestions zange nganze nti oba n'awards zino zitegese mu weeks bbiri nze nganze ndowooza nti tusobola kubanga ofunye abawaguzi so why do you have to tell people to vote when you already have your we have millions and millions of Ugandans bonna balonze mu weeks bbiri sisuubira nti kya happiness so wabera kale bonna balonze millions and millions wakozesezza exactly okubeera nga mufuna abawamuzi. That was my question zange nganza tekyemanyi there are so many artists abadde beebuuza ebibuuzo birimu ebyo naye nga bo batyo kyogera ekigendererwa kya award
artist mwako wa gozi tetukowanga kawa buli award ebeerawo bazikuba okuva ku simanyi Uganda Entertainment Awards yezo zikyali ezo zagenda ezo mwako bazene zivaawo I don't think fetu batuzikubye naye zijira mitendere gitali mituufu era gwe nkuwulira ekintu kyonna kyonna ekijja n'okiraba nga kirimu ebituufu kiwulemu obudde tekigenda twala kati ezo zobadde yogerako naziwulirako era ndoza nalimu ku banominees era saagiwabulako but which is fine but all in all awards zino balina otuula wansi ne beebuuza ku bantu abali mu music industry osobola kugamba ng'olina emirimu gy'oli businessman ogenda kujja otegeka awards tumanyi how the industry runs and everything weebuuze ku bantu bano olaba list ya Bebe Cool gy'atera okukola eyo list ogiraba ebanga kyakusagana ki but erina ekyenjawulo kyeyina kubanga Bebe Cool ndowooza yeebuuza ku bantu ab'enjawulo abali mu industry yeebuuza ku badaaga Selector Williams n'agendako mu ba DJ n'ababuuza Nimrod baani Stuart and Roger bannange nyimba kyezikuba mu club nyimba kyezikuba ku maradio nyimba kyezikuba kati ogenda okusanga nga olina akasengejja n'ogamba oli balongeddeko olemu alongeddeko let me put it there so I don't think these guys have got time in the 2 weeks to do all those things yes they didn't analyze nze bwe nabadde ndowooza nase because bw'osinziiramu categories baleese bagenze bagatta ennyimba enkadde like 10 years ago ne bazigatta n'oluyimba olw'omwaka bawadinze radio nga wizo taliiko there were 2 people tuziddyo bantu babiri era omu waataabeeranga I think teyali ddyo era nga sho ziraba baba babiri ennyimba zifuluma abantu aba ziwandiikiddwa ku radio antulizo so if you want to award omuntu may he so rest in peace radio yakola kinene nnyo kyonna kyeyakola akikolanga ne wizo okay oba wizo toyagadde mu award mu embracing mukubire essimu mu bitiibwa bye omuleete award yali receiving on behalf of radio and wizo kuba wizo mulamu okitegeera nti siima afudde which is not even good kubanga olina siima muntu nga mulamu naye kale obusobozi okusiima afudde ne bwe yali naye in this same hustle gyetwogerako kabeerewo nga mulamu akyempressing naye alabe nga mutuufu tayisiddwamu maaso kubanga babikolanga bonna nti kati ekyo kiraga ekifaananyi ekibi nti no whatever they're trying to do mubalaga it's for the good of the industry it's for the bad of the industry tosobola kungamba emyaka 15 radio and wizo gye baaliwo gisobola okuziikibwa just like that we know nze najja in between utandika following muziki waabwe but you can tell you know what they have done yes so mubanga osazeewo okubasiima basiime as radio and wizo ne wizo omulamu addemu amaanyi eno sayini ya zalawo sayini ya kutwala industry I don't think there is anything like progress in that tosobola kuyisaamu maaso omuntu omulamu nondaga mu kusiima omufu okitegeera osalawo okusiima omufu kubanga naye akigwana wadde gy'omuwadde agigwana but make sure since it was a duo invite Wizo to be part of this nowataze kuwangula awaadi nga ye let him be there atuule alabe buli kimu kitambula ano n'awaadi eyo ku stage oba n'ebiriyano nga bakikoze but radio was radio with Wizo not radio only we got to know radio as radio and Wizo. We got to know Wizo as radio and Wizo. Nze sinza ategeera ennyo naye at least tulinamu akatoola so kati ekintu ekyo nkirabamu engeri tosobola nafuya Wizo like that he doesn't deserve it. I always tell people mugamba abantu mukuni tali talented oli yali talented he's not talented but he's Wizo. You're not Wizo. Yes. He's been Wizo for the last 15 years and he's still Wizo. You won't get any other Wizo. Balekera onafunyanga abantu like that. Kati bamalamu amaanyi n'abaana bato abajja. Nze ninga agamba kanyimbe nfune mukyefunye mu music. Mwesonyiwe. I'm not doing anything good for the industry. Kubanga n'abatusosewo tibalina respect gye babawa. Okitegeera legacy zaabwe bazisuula ne bazisika mutaka just like that with their mere personal interest. Abantu spice chenjagala. Abantu abali ku board abatetenka. Simamani nyona okere chero tekawandiyo ne mishalawo ne mugenda mbuli ne mwelondera awali nga atujiwe gundi mkwano gaffe. Tuoli yatuwadde gundi, oli yatufilmingidde bwerere. Those are the kind of awards we have in Uganda. Okitegeera naye walina obbaawo enkyukakyuka.
Kuba musajja wange Wizo yavuddeyo n'agamba basimba ogenze nga simanyi point gy'agijja. Ate nga mutuufu. He's right. Mutuufu point gye mbadde nkunyonnyola. Mutuufu oba kusinziridde ku ekyo. Wizo akyali mulamu. If we had Reddy and Wizo and we lost Reddy, we still have Wizo. He might not still be doing music nga mungi nga bali wamu. Tumenda mumalamu ka small hope. Ka small energy culture enough for the industry. The depression jengugambi yosanga abantu gye balimu. Kubanga akoleredde emyaka 15. Plus, I don't know. But at least nalabako show yawe nga baselebrate 10 years. Omwimbe weza 10 years. Hit ngakuba hit ku hit buli mwaka olinayo hit. Kubanga did you see Wizo anywhere? If he was there like to embrace the whole, award, Nalaganti Banange, award to give from Reddy and Wizo with that. I feel like Nangi, wemba fani wa Wizo, wemba fani wa Reddy and Wizo. Buliranga ibatukolera the past 10-15 years, it is still recognized. Era nechigumira n'emyaka egirijja maaso n'egiddako like that. That's how we remember people. Yeah. Yeah. But if ngate kiriwo tukiziika buziisi, sisuubira nti n'abaana bagenda okujja abanaakola ebirungi bali basiima like that. Abato ababiraba biki ebirina okukolebwa leka video wakalaba nga beekubira ku stage. Mbaire nakuze sina kyenfunamu okubeera nga awards zino nzogerera bubi baki, but let's try to have a change in zino awards. I made my post nga mbuuza nti bwabanga omuntu wangudde Afrima they are way bigger than Jazz Awards or High People or whatever because they are continental awards. So omwimbi gwe bawadinze nga best male East Africa astanding atya mu awards zaffe zino nga talina award ntegereka gyawangudde. Oli alere yamuwanguze yamuwa Afrima gyagamba kitegeeza twali panfeera oyo omuyimbi si w'amaanyi taliiko naye ng'era ddala omuyimbi yali waffe wa Uganda mwagiwangula nze naliyo era ebitiibwa bye twalimu nabiraba saawangula wali naye because nali mva Uganda nga wendi ng'omunnayuganda awangudde nafunawo connection bambuuza bannange house Uganda this and that nefuna n'aba because somebody won from my country kati ekyo kitulekawa. So Afrima webegambye nti gundi tumunominate male abadde n'abayimbi nga ba Diamond Platnumz bemutya bebali mu Afrima bebadde mu Afrima eyo category gyawangudde naye Munnayuganda n'agirya ate muzee wake Uganda ne mulagamba ate talina ki. That was my other question I asked myself and also put it on Twitter. Ne wabaayo abamu abalina entegeera yaabwe ndiki entegeera yaabwe nti tosobola comparing Afrima to Jazz. I'm like, why? Do you want to remain Uganda, everything Uganda wanawaka, or you have a vision of like okubanga comparing awards kitegeeza waliwo ekikyamu eyakyogedde simanyi ampa level toyina kalungi kofunamu. So before you comment, ask yourself because if we want to be better, if you want better awards, there should be awards in the categories. Zirimu n'abayimbi abalala ab'ensi enjawulo nga kitweri mitinga okitegeera siraba nsonga kyogamba tulina kwekomparinga n'Afrima. Why? It's also ojalabanga ateekamu categories ez'omunsi endala natekamu abayimbi ab'ebweru oba bafashionistas ab'ebweru naleeta abayimbi abali international kati gide nawane musanze yajja waneeno naze ku asfas era buli omu yafuna omusomo olabako. I've seen some big fashion icons, some big influencers in fashion nga bazze ku brands naye kitegeeza ki buye akikola nga kigazibwa nti omuntu waviridde gyave najja Uganda ajja kuvawo ategedde ku Uganda okitegeera ategedde ku muwanguzi e Uganda. I think we should be thinking like that. Ate Brian what he does nze naliko asfas nga size nti nimwa era saawangula naye yampita yatuyita nakubira essimu nojja nakuwa invitation ne tiimu yo mu bitiibwa nojja as a nominee. I think what you know okubeera n'otuula ne red carpet nga class n'otuula n'omula n'awangula mu category gy'olimu omuntu n'awangula nga wooli n'osanyuka naye ate obuvunanyizibwa okukuyita kikuleetera okubanga owulira nti yes you respected as a nominee. Tewali muntu akubira ssimu muntu
Mujanzi bakubidde ba winners bokka. Bakola batya? Be bayise bokka. Organizer bakola batya? Bakubira ba winners mwekka. Nti mujje ojalaba nga buli osanga bwe basomye nti wina nga waali anonya awadiye. Ne awards eziba fair ze zolaba nga buli omwazzi bannomini bonna bazze. Tosuubira kuwangula, toli sure, tomanyi, olinda bulinzi wali. Naye wano ogenda wali omanyi ndi muwanguzi because bakuyisizaamu akasi. Ekintu kino budget zaabwe babeera na budget ntono. It depends. Simanyi nsawo zaabwe. Naye kati neyabadde sponsored by the government. I think there was some covered money. When there was sente kabadde. Budget yabaddewo. Budget yabaddewo. Ate oba tulina sente z'Uganda zingana ki y'Uganda. Tulina bikola tutya. Bagala kuyambibwa, that's the problem. Okay, they underlook everyone. Bw'oyogerako mbw'oyayogera nani. Okay? Yeah. So that's the problem. One problem. We are the problems to our own selves. Oshtegera. Nti twagala kukkiriza change, we don't want to accept nti banene ensobi, wano waliwo problem, let's try to find a way. Nze nyiza oba nga nsinza asinga oyimba mu Uganda. Sinze ayimbidde ebbanga eddene. But I feel like wemanga Uganda mwekolera nze ennyimba zange ne business zange ne concerts zenkoze, I have a right to talk about something that is not going on well. So, ekisookera ddala nze nganze temuddamu kunteeka mu awards e Uganda without consulting my management. Tunula ogambe te? Temuddamu kunteeka mu awards e Uganda nga temumaze kusaba management yange. What? Okuleka nga submitting nti munteekemu. Why? Bwe kirina n'okubeera. In other countries. Ogamba award buli ategeka award ye Uganda. If you don't contact, we must submit nze. Tonteeka mu award unless ng'okubidde management yange ne tusayininga nti mbukkiriza okussa my brand. Yes. Oba oyagala okunteeka mu awards zo. Ngero omuntu bw'ate anagamba njagala kutimba Spice Fort Poto w'embaale naye kanenye manager we ampa olukusa manye olunaku lwali bwe njagala kibeere awards mu bulungi bwe oyagala tegeka awards zo tukira management yange twaba tulina kikulaga nti twakukkiriza tugenda kyongerayo wala nakyagala dda by the way nakyagala dda naye buli kimu kiba ne time yakyo. So okizudde ng'abantu bakozesa nnyo brand. Bazikozesa nnyo. Before you do that, make sure either submit nti njagala kubanga awards entuufu abantu basubmitinga. Ero gyaba mama mama awards MTV bafulumya posts ne emails. Nange emails ozifuna. Bakugamba you can submit in your music videos or your songs or anything if you want to be part of it. So we're submitting then babitunulamu ne bakunominatinga. Bamala okunominatinga myezi ng'eri esatu ne bateekayo bw'oba oyisemu banominees n'obanga omutwalo ng'okkiriza gw'osubmitinga biba ku emails kitegeeza nti bw'ova n'obasuwinga oba n'oyomba they have the emails ziraga nti gwe abaweereza music okitegeera. I think nawe bwe kirina okubeera kibeere bwe kityo. Yes. Well, no, like bwe kirina that's how professional. Abawano bakola batya? Abawano bakeera bukeezi nakola bukozi kintu kye anti kati it's a business also nga bwe nogamba nti nakye promoting nange kyempisaawo kwata mukwasi gundi ani muyimbi Uganda bakuteeka n'abantu nga bakuyiwa omwo mu kaseera bakuyiwa omwo you know that's how it's been. Brand gyokoleredde emyaka gyo plus ye gyakwata ng'agisuula mu kasero ng'akuteeka n'abantu. It's another way eyizo tuyambako tiriza awaziga. So buli mwimbi analabanga nti zina wali organized era ajja kuba submit naye nze kinsaba mu bulungi kubanga era sigamba na wadi tuba tuziwangula nga tufunirako ssente bwe batuwa oba video ne bakuwa ziwateeka mu video okitegeera tekiri. So Dana okoyo okozesa erinnya lyo mu bintu ebitategeerekeka tuteeka wansi ebivoola obuvuuzi oli najja alina kyayisaawo n'akozesa oli najja kino n'akozesa oli okitegeera. So bannange kikome kuba nina ne ze nalabye Dubai wabaddemu kati n'ezo nazo nazitegedde bannange yetti ndoza era biseera byebibubi ebino bwawangudde awadi nam like awadi ki nga management emanyi nga teri amanyi
ne time ya voting twa tumanyi nti bibaddewo all through bibaddengawo abantu balonda tumanyi nako naye ebiseera ebisinga kati nga ezawadzizo submittings email gyokozezo submitting bakuweereza ne artwork owa abantu okulonda buli kimu kiba organize invitation kati nga Afrima bampeereza invitation yange empita bampeereza tiketi bampeereza wengenda okusula ne email nejjanga mweri nti nno oba oyagala okujja tukuwerako omuntu omulala accommodation is on us ticket tuzikuwadde when you get to the airport this is the number you should contact ne bakulona ku airport ne bakutwala ogenda osula n'ebyokulya nga bagamba we have breakfast we have lunch and dinner at the hotel those are the kind of awards zenigera ze saawangula naye bamenga sure nti mbeerayo era ne bakola ki bakoze ki kibateekeddwa tukube tuki mu music industry kuba organized kugezaako pasiryamu ate olumu tulooza mu sente zezikola ebintu okuba organized no it is just mwenga abantu abaorganize ebintu okubeera organized two weyagaliza like bo beyagaliza nnyo ekimbasikabaza wa ekirungi ne wano eno ate byaffe tubikuba netuwaanira ebbali kitegeera ekyokusatu there is respect nti olaba nti Wizkid taliiwo manager we waali awaadi ezo bakuivitinga okitegeera if they knew I wasn't going to win I was invited given my invitation my ticket and everything natagenda wangula nogenda nolaba experience you meet artists you meet people no treating you wanga artists okitegeera zino ndowooza naye nga togenze nti nno singa baali bakikoze mweyengeri wandebeyo nga buli agenda okuwangula kikagwe bawa tiketi yekka ebazuki baaliyo bannandi baaliyo naye bonna tebawangula awaadi but baaliyo naye nga bali comfortable nti bampise okitegeera ko olinayo opportunity osobola ogikozesaawo okoze ebintu ebirala kati wana awards zetwagalulaba obanga waliwo akasente gavumenti yesponsoriza awards tuba nakusanyuka nnyo twandisanyuse tugamba nga gavumenti etukwatiddeko tusobola kukikola sekinoomu nti obanga bano abantu abadde bakola awards aba muntu omu najje nakutalina sente ne gavumenti weebezze nti egambye egenda sponsoringa awards first of all bali kikola mu budde obutuufu this time wasn't the right time to have awards what are they awards myaka ebiri abayimbi abasinga tebayimbye n'abayimbye bayise bulungi okuyimba zibayimbyeyo entono no concerts mulabidde ku kinti music akoze nga tewabaddewo industry it was down what are you awarding upcomings what are you doing okitegeera nti awards zandinyumye nga bazo osituuka ne bagula industry ne bagitereeza bano baddamu okuyimba buli omu nabanga babarelize emiziki waabwe nga competition weeri and then ne balyoka balowooza kutegekera awards sponsored by the government, which we love. One is really sponsored by the government. That's when they will bring in the artists. That's a whole ballet. Kubanga babbeeyi omuyimbi nga Koffi Olomide ajja kulya ne ttiimu ye kwera yaliyo ne mu Afrima. Yaliyo? Yes. Ajja kulya ne ttiimu ye. So government bwebanga etukwatiddeko ojja labanga abayimbi awo busonga butono. So eno time twalete twetaaga awards. I don't think we needed awards like those sponsored by the government also. Ng'ababadde bakimanyi abayimbi basiba beewuba eggulu nga tebalina ssente kale ssente bandisikwedi baziwa bagenda eggulu okitegeera because bamanyi badde bagendayo nga tebalina ssente tetulina like we've not been working abakola abadde bagezaako okukola nti tukola obukolokolo bw'embaga kwanjula routine it comes once in a while you understand twebbirira kati ndongamba ogenza okuba ekivulu wawa kati some regions bakkiriza n'ebivu yakulumye nnyo first of all female artist of what nze ndaba nze seekulembezangako mu bulamu bwange sibeeranga kawo ne ngamba ngo kino nze nkiwaana nedda music gwe tuyimbira baki bantu so oli waddemba okunnondanga artist wo oba olonda omuntu ki omulala kivula nti tuli bangi si nze nzekumi mu Uganda so sisobakera ate ne ngamba nze nzekka deserving okuwina everybody deserves to win so my point is not who won who didn't win because there are so many people that won lwaki mbeera wesaagala wenyige kati bangi abawiniza I saw Shiba won performer of the year
you know. Palacio won. So many people won. Kubachi Yebumba specifically Bingama Mutadwan. She's also an artist and she deserves it. Everybody deserves to win. My point is not who won, who did win. Your point My was? point is the kind of awards they ask people to vote, and then they already had their winners. Nibarani stage in this time of period where we need the industry to open up. Niba setting up events. That was my point. Kati agamba mbulija bambi ne awards zibaddewo nnyingi mu ggwanga why now nti nvaayonanira award award etagirako yadde ekitundu nze njagala nnyo ssente buli kyenkola kituganye njagala osimibwa naki that I need money as well at this moment singa kugiddeko akasente mba award erinako some money ogenda gikwata ogiwangula otwaliko ne mu banka bakuwole ssente ziba zikulemye gavumenti abakuwadde award basobola ozisasula. That is the kind of award that we really need to fight for. Chokanga, all along we've been crying for the government to help us with the music. So if they really want to help us, which is a good thing. Wanga, Olaben says kula kulana, you've seen government is bayanga. You've seen with Tanzania, Bazeba Yimbira government, the Badoba Inayo events Narichi, Mungeni Moving the Babani Kulaga Ninjawe. Era Gola Mutukola Kolabona Ricos, because I got in Twalo. Olaba muntu ukola naye tomanyi jayiribye so instead of saying ibibamuko government nibibamuko ba investors it's something we want you know it's something we want ngakola boteja kuminya ate ngakola be pushing awala but the people that are into this organizing asa kuna mulimu yingi mulimu industry ya music nebakuwa that much money to organize. No talabanti no, it's okay that there are kula industry. Really? Oba gwe just waga isawo chicho. Obo yagala isawo chicho. Ngochimanyi oli entertainer, oli mu art. Kale ne oba toyimba naye oli mu art. No ngamba mbugo chotalaba. Nti abantu bagala abayimbi bagala kuddamu kuyimba. Gwe nolowooza mbu at the moment what we need are awards. Oba ddala muyagaliza industry oba concert. Ate yo bakale olensonga artists were ate byawaka twali na audience bamuyimbi akabadde gwesirabangako obugudu okikola otya munafe njagala kwekolerera oba nfunye enkozi ttaano nze zange okitegeera kyobola banze my main concern is batugulewo tukole tetujala abantu bagenda ggulu kweswaliza eyo bibaddemu okuswala obadde obiraba I wouldn't want to see myself like that. Wadde nange obuyambi neetaaga ssente kubanga tube tukola 2 years. I need money personally. I have bills. Abantu bonna benkwanawo baba kutunuulidde. I need money. Nesagala za bwereere kubanga ekintu ekyobwereere okimanyi kijja n'ebizibu bingi. I need to work for my own money. Kibeeremu okuswala. Nzeekolerere. So that's why bulemu ayiye embeera eyo. So that's why tondabye ggulu. Tetwagala zigoba ate. No. That's not the thing. Betereze bwetereze. Bayimbi bano bali ku side ki? Batyo bavuma. Batyo okulabikira nti ne befuula abantu nenge ebintu bibali. Batuufu erudda olw'ensonga nti buli omu akutegeera mu ngeri ye. Kati omuntu agamba nze bonna njogedde n'abo abasinga abayimbi. Ngakubira akasibu ne manager abadde bamukubira atasobola kuntu. Ngabagamba what we're doing is good. Naye nga kizibu nnyo mulaba ng'akola ki? Astandinga naawe naye ng'akimanyi. Era nayo kenyini Farouk chemanyi nabo yogedde nabo nga bakugamba nsonga yeeru. Nsonga ntuufu. Naye nga tasobola kyogera mu kamera. Neve kamera muziki. Anti bote ba like babeera batya nti baga banalowooza ki bannanga atendegedde ate ne government ejakola bweti. Government fe government. Government ye government. Government we tutali tesobola abeera government. Nega naffe tutali government tesobola kubeerawo nabo naffe tusobola abeerawo nga government. Kyovola bali agamba people power our power. Kyovola exactly. Kyovola abantu ne ba MPs baba n'abantu bayoogerera tafuddeeyo ajja kugenda mu parliament. So abayimbi ba understanding. Mu box yo ngakigamba naye nga naza problem eriruda betya bakola ki kubanga industry ababoda bakuba mudomo batute ekiguka ba artist bokka industry byosanga
nga buli omu agamba ate nga bali bubi tuli bubi problem weri culture yaffe wano culture ibaddewo abantu tebagala bantu boogere ku bintu ebimu okitegeera nti bw'oyogerako bakwetikka ng'omubi biki kati abantu batyovumwa nze of course nga wengambye banvumya kati this is culture tomuntu before you even finish the post ngomaze ogisoma tanakumala kusoma yakuvumya edda that's the what the culture nemwabo mulimu n'abawuliriza mulimu n'abalaba ne bekkanya ensonga deeply nga latunulidde kyakungulu nga latunulidde kino kyebakuliriza mbu bannange obujja abulina because bamuwadde awaadi eri atagenda kiraba bwatyo ajja kiraba deeply agambe naye ensonga mutufa ne bwe mbafaani kimala ne mbafaani w'abayimbi mutufu nga ndifaana music myaka 2 kweseke mu bigere byabwe ate gavumenti eteeke konsati abantu batuule babayimbi no bayimbira nga bo tebakkiriza kola byabwe so eri akiraba bwatyo obangawo ekintu kyategekeddwa oba mu budde TV nga bakiraba kati so abayimbi batyo bavuma batya banandaba batya ate olumu nenga bwogambye culture eriwo tetubadde wamu kyo mu bintu bingi we are not together so neoba neyogera ku kintu artists won't come out and even when they know it's for the good eddoboozi eddene tukubajanze agende nagambye tetukuba kugenda tukube kutereeza kyemutugamba kyetukolaki nze kasabagamba tuzikube zigende eriyo olaba wadi nungi zizaamu amaanyi n'omwana omuto kivola abamu ffe tuwangudde kubaka awadi n'okaba because owuliranga ozeemu amaanyi so awadi zinungi naye bwe ziba nga zirimuko obutaba fair that's a problem bwe ziba nga zitegekebwa abantu abatalina zitegeka oba batabitegeera bulungi that's the problem bwe ziba nga zitegekebwa kuyisaawo personal interests that's the problem bwe ziba nga zitegekebwa kussaamu wansi na kuvola industry abantu ebintu bakoleredde that's the problem so babiteereza so awards zino zissa abayimbi ezimu zitali genuine so tukube kubatereeza tukube kujjawo Zama mubyeyogereza olumala nga mugamba mbuzi nze mukyala nze ngamba mwetereze before they give you the award nini bwe tulina okuwerako ne za rate ofune wonogiteeka ozimira akayimba abweru w'ennyumba ogiteekemu abagendako e Nigeria awadi zibeera zitya yo bambira esobola okuba nga TV that's on the problem otaba ayiza kintu kye okitegeera tumanyi yayiseemu kuyiiya naye tetwagala nga bano it was all about money. It's all about money. Mazima gazuka. Kuba nawe batekamu akawundi kamu milioni 2 okutegeka ebintu ebyo government. 9 billion akabategeka kugamba ki onda batekede ennaku 2 anyway spice tuyanza nnyo naye sente ezo singa bazikutte ne bazitugabira bazituwa oba ne bazigulamu eddagala lya covid nebagema netuddamu netukola I think ekyo kyo n'omwana omuto alaba media nga bwe kimu kiteredde awo tujja sanyuka naye kati bano omwana ava ewaka n'agenda n'afuna so kwekana kubaamu just ntwala abantu abawukanakunga kale bambye oba toyagala because badde bakola ebyakali kinga kena nte bagamba kale ashumi radio nga mulamu akyali mulamu naga radio zibayawukana ebyosoba kubanga kyabadde bakola together was magic so maybe olumba ban'ensonga zaabwe babbo tetubeerayo tetumanyi what happens behind the scene so tusagamba kiri kirungi okitegeera olaba nina following bambi kakazi kantu nekagenderaawo nebakakwata olaba bakwatamu omuntu muno genda kutwalibwa spice nze nina omwana wabibasanga gafaani wange nnyo bambi nawulira nagamba ye omuntu jasi yamugamba ngayagala mutwala wakumuletawo nagamba nolagamba omwana yamugamba amusuubiza amanyi agenda munolete wange abaana kati nemugamba kati tonsanze kati
singa bagumiikiriza n'osanga yagira it's not easy n'abasajja si kyangu nabo benyini babakwata anti wulira abasajja tewali akwata maama just nti culture yaffe yeegamba musajja talina kyafiirwa naye nabo anti mu production basajja be babeerawa no ma TV basajja era beba bapresenter akinaze mmanyi gundi naye ng'omwana w'obuwala yasinga onnyigirizibwa omwana bamunyigiriza nnyo kiri olw'ensonga nti kati ye buli wamu ojasanga abasajja nga bangi ate obuzibu gye ng'oli muwala mulungi oba mubi music tatambula omuwala omubi atambula naye kyeŋŋamba ng'otandika teri ajja kubeerako nnyo okusabiriza naye abawala kati nga mmwe abaaka kisinziira munange naye si byangu omuwala ali mu ssomero muwava kati nga muwala ekisokera ddala nze ŋŋamba nnyo my motto nze nga ntandika yali let me do the best leave the rest to God okitegeera obeera so over ambitious ojja kukola ebityo n'ejjusa kubanga bw'otuuka mu time kati nga wendi wano nga tuli ne Faruku naye ng'ebiseera biri Faruku teyakubanga simu era ebyo nga ndi ne Faruku wano nga mbise mu process nga upcoming nembako wentuuka nga nina kunyimba nosanga Faruku nga yakuyitamu n'oli yakuyitamu dijje nino byakuyitamu Stewart yakuyitamu oba otegeera so mukyo kyentegeeza bangi tosobola bagabula nabamalayo do your best ebirala birinde biwe time make friends eri abaana nze nga nze nasanga abalungi nesanga ne bwe batyo nga bajja kusibira ekikookolo oyo muveeko move on to the next one kubanga DJ omu wagala zanyawo musical kati nze kati not every DJ plays my music but there are those that play when they want to okay obanga bamunyumiddwa kati ono wagaana move to another just omala nga si byaliko ebyo omala yakusaba ogaane musigaze omukwano azanye so ayo osanga ajja wakuteeka oli naye waali kusangira agamba ye nali nfaaki kitegeera yes naye ogamba nti no obagabule bannange bangi ojja bamalayo ate as you go on kigenda kuleetera obuzibu because they'll be talking about you omwaka ewala ebiseera ebisinga relationship ebanga ebaddewo negaana musigaze omukwano